Okunoonya akalulu okw'omulundi guno kubadde kutambudde bulungiko, kyokka twawulira okukwata abantu era ng'eyo ate ennaku ntono emabega abalala baakwatiddeeyo mu Ankole, Embarara eyo ndowooza. Mu kalulu ka 2021 obusambattuko bwasukka era abantu bangi battibwa. Ku mulundi guno tubadde tussa ku Kikkowe nga tetulaba nnyo mitawaana, naye mu Ankole nalabye abasirikale abasikambula omuwala ne bamwambulamu n'engoye. Nabadde ndowooza nti oba omuwala oyo yasudde omwana mu kayu. Omanyi oli bw'azaala omwana n'amusuula mu kayu abantu ne bamukwatako ku byalo eyo, mumanyi ekibeerawo. Naga nti oba yasudde omwana mu oba yawadde ebbabutwa. Kiki ekyambuzaamu omuntu engoye? Musaala ki ogwambuzaamu omuntu engoye? Ate nga mukazi tebatya kwesittaza baana. Twalabye n'abasajja be bawalabula ebadde ndowooza oba batemu. Manyi abatemu ssebo bwe mukwata omutemu mulina omumunyweza tagira n'asumattuka n'agenda atuga abalala, naye bano baabadde batemu ddaani. Kale tewali ensonga ebakwasa bw'etyo. Ekimu ku bigambo ebyayogerwa omwagala abangi Kyagulanyi, na lwaki yatukuutira okukuuma obuntu bulamu, yali atukugira okwewala okugwa mu mitego gy'omumpembe Generaali Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Bwe twogera ku ludda oluli violent oba olw'effujjo oba olw'ebikolobero, njagala ffenna tukkanye nti mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa mu bikolobero yalaga wala. Omuntu atatya kutta, atatya kutulugunya, atatya kuwamba, atatya kubanandaba batya oba kinaawulikika kitya nga neenyigidde mu kikolwa kino oba kiri nga kya buyeekero oba butemu, omuntu ng'oyo taba mwangu wakweŋŋanga ng'omweŋŋangidde mu mbeera eyo ey'obuyeekera n'obutojjo. Eriyo baganda baffe ennaku entono nnyo emabega abadde bajja balina ekintu kye batembeeta enjiri ey'effujjo oba ey'ebikolobero. Kyannaku nnyo nti mu kutembeeta enjiri eno ey'ebikolobero oba ey'effujjo beerabira ekintu kimu nti mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ye kennyini yeewaanako n'agamba nti bwe kituuka ku violence ye kabaka, bwe biba bikolobero tomukwata era oba tojja kumweŋŋanga. Olunaku baganda baffe ne bannyinaffe lwe bakwatibwa Embarara, mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa enkeera alina interview gye yakola oba nandikirwa alibanga lulwo lwennyini lwe yakwata oba lwe yalagira banywanyi baffe abo bakwatibwe. Mu interview eno yalaganga ataddewo embeera n'okunnyonnyola lwaki baganda baffe bano ne bannyinaffe baali bakwatiddwa, ng'alinganga agamba nti be babadde beenyigira mu bikolwa ebirimu okukuma ku ggwanga lino omuliro. Weewaawo mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa atya era yeeraliikirira okulaba nti ebintu ebimu mu Kampala byolekedde okwonoonebwa, naddala bw'awulira ekigambo protest vote oba akalulu ak'obwegugungo. Ekimujjira mu mutwe nti bannayuganda bagenda kweyiwa ku nguudo bookya ebintu, naye Bobi Wine njagala mujjukire nti yabagamba nti ekigendererwa kyaffe ky'ekyokubeera non-violent, okukola byonna bye tukola nga temuliimu bumenyi bw'amateeka. Kyenva nabagamba baganda baffe bwe tuli ku mikutu emigattabantu nti ddala ddala ekyokuwagira abantu okuŋŋaanya ebibiriiti, ekyokugamba abantu okukwata emiggo n'embuukuuli nga bwe mwalaba ab'ekiruhura mwe mulaba kitugattako oba kitutoolako. Tudiringa n'omuyeekera ng'atuuka n'okwekolako ebikolwa eby'obuyeekera. Nawe ekyokulabirako wano eno empondwe, baganda baffe ne bannyinaffe abaafiirwa obulamu bwabwe. Mukyala wa mwami Tibahaburwa Janaati Kataaha n'agenda empondwe n'agamba abafudde tubaliiridde obukadde 5 abalamu kakadde kakadde. Ekyo kimwanguyira.
era kuyera isi nnyo nga gye nkomye okwogera okulirira abafudde n'obukadde 5 n'abo abafiiridde wano mu bulumbaganyo obwakoleddwa e Fort Portal n'emiriraano awo mwalabye ng'era abakulu bavaayo nti bagenda kubaliyirira. Bwe tunuulira obulumbaganyi nga buno tulabira ddala nga bulina akumamu omuliro ate nga tali wala wa wano. Nandiki ng'abali mu bitongole by'okwerinda bennyini bwe babukumamu omuliro. Birungi we twogerera ali Makindye ku nkambi y'amagye waakuumirwa. Birungi kigambibwa nti y'omu ku abo abaali batega bbomu mu kibuga Kampala n'emirirwano. Era ne bbomu yabaluka mu 2010 mu World Cup mu birungi yandibanga yagiinamu omukono naye abadde akolera mu kitongole ki. N'olwekyo njagala kubakunga mwenna ababadde n'enteekateeka ey'okukola effujjo, abadde n'enteekateeka ey'ebikolobero, enkola eyo ekome bunnambiro era mulekeraawo girootako kubanga mwami Tibahabulwa atulangiriddeko olutalo olutali lwa bulijjo. Njagala tugende mu butambi buno tumale okubufuna. Bwe tumala ofuna obutambi obwo mbawo obubaka bwa byabakama kuba ne byabakama ono yagenda okuvaako akabiriiti either akagenda okwokya eggwanga oba okununula eggwanga lino. Byabakama waakolera era n'akola ebitakwatagana gigenda kubeera mitawaana. Mu ntandikwa ya vidiyo eno nkuwadde Katikkiro Mayiga ng'alina ebigambo by'ayogera. Katikkiro Mayiga ebigambo bye abadde alina badediketingira obubaka abali mu bitongole by'okwerinda. Ntera nnyo okubagamba nti n'essaawa enfu munnange erina obudde bw'ebeera entuufu olunaku. Mu lunaku ne bw'eba nfu eba ntuufu ebaako akadde k'ebeera entuufu. Kati ne Katikkiro Mayiga avuddeyo n'abaako ky'ayogera. Nga bw'omuwulidde mu ntandikwa ya vidiyo eno, lwaki ntandikidde mu bigambo bye? Ayina ekifaananyi kyali mu kujjayo. Omanyi ebintu ne bwe biba bikoleddwa nnyo nga bibi, waliwo wootuuka nga mu butuufu okuwagira ekibi ate olaba ogenda kukyayibwa. Bwe bubaka bwe tutera okudediketingira bannaddiini ne tubagaa naye mmwe bannaddiini mwe abalyoyi b'emyoyo muwagira mutya ebikolobero mwami Tibahabulwa bye yeenyigiramu? Muwagira mutya effujjo ettemu ekiwamba abantu n'okulinyirira kw'eddembe ly'obuntu? Olw'okubeera nti babawaddeyo ke babawaddeyo, njagala tugende mu vidiyo eno tuwulire olukwe mwami Tibahabulwa lwalukira Bobi Wine. Kuba afubye okumuteekako ebikolwa byonna ebiri violent, Bobi Wine n'amwanukula n'obuwombeefu. Kati lwakiri kakwata abaana abatambula ne Bobi Wine ng'abavunaana ebikolwa ebyo ebibi, afuniraawo omwaganya mwatwalira Kyagulanyi. Ulira bino nkomewo. Because you remember like the other time there was Tajja Kolayira. Yes. But I must warn the ones who are misusing these children. Yes. Because sometimes the children, like when they had those riots of 2020, November, I think it was November 18th. Oh, yes. When they write that Kyagulanyi has been arrested, there were the riots, they were Kocha Kampala. Then the army intervened and crushed them. And some of the children died. So the ones who are doing that game here in Uganda, they will end up badly. We normally defeat it by counter mobilization, counter action. Nga bamaze okukwata abawagizi ba National Unity Platform mu bitundu eby'embalala, Kyagulanyi Ssentamu Robert ndoza yabadde ntungamu. N'agamba nti wadde nga yalangirira protestive vote okwekalakaasa okwakalulu weekalakaasiza mu ballot, naye tagenda kugira muntu yenna anayagala okwekalakaasa mu ngeri ye gy'anaaba asiimye. Olw'ensonga ligenda kubeera ddembe lye. Oli wa ddembe okukozesa kyonna ky'osobola, kyonna ekinaabeera mu mutima gwo okwekalakaasa okulaba nga eggwanga liva mu buwambe bwa National Resistance Movement. Ng'omutimbagano gujjuddeko ebigambo, gujjuddeko embeera gye tujja okuyita ey'obusagwa okuva mu bantu ab'enjawulo. Abamu bagamba
waliwo enjogera yabadde etambula nti mugule ebibiriiti beera n'ekibiriiti akadde konna simanya biki gavumenti kyeyatapuse nga abamu ku bannayuganda n'okusinga abawagira National Unity Platform abalina olukwe olw'okwekalakaasa n'okwokya ekibuga Machete n'abavubuka abalala okuli misa bano baateebwa bamisa Kiwanuka ba Ibrahim Wandela ba Osbert Nagwere ba Stephen Musakuru ba Sharif Matovu Davis Mafabi Livingstone Katushabe Chigozi Swaib Katabi Stanley Rwanga Slaje Obarai Joseph Muganza ba Paul Muwanguzi ba Segujja n'abalala ebimu banabamu 20 baateebwa bafuna presidential pardon okuli ne Olivia Lutaya ebimu ku byali bibavunaanwa kwe kwagala okwokya ekibuga okulya mu nsi olukwe n'emisango abalwanirizi b'eddembe n'okutuuka leero bye bagamba nti byali bijweteke. Kati Museveni ng'ayogerako n'abamawulire yagambye nti Kyagulanyi Ssentamu Robert alina amawanga g'abazungu abeeyita abaagala ennyo Africa naye ng'ekigendererwa kyabwe kyakugisaanyaawo. But they are easy to deal with. For us, we have no problem. We dealt with them. They've been trying to do it for a long time. They've been talking about Kocha Kampala. Together, we are not going to coach. So we pick them. Then after some time, they will release them. It's no problem at all for us. Because you remember, like the other time, there was Taja Koraira. Yes. But I must warn the ones who are misleading these children. Yes. Because sometimes the children, like when they had those riots of 2020, November, I think it was November 18th. Oh, yes. When they write that Kyagulanyi has been arrested, there were the riots, they were Kocha Kampala. Then the army intervened and crushed them, and some of the children died. So the ones who are doing that game here in Uganda, they will end up badly. We normally defeat it by counter mobilization, counter action. Era Museveni n'agamba nti omuntu yenna ayagala okwekalakaasa genda Kololo weekalakaase oba ku Liberation Square oba mu kifo ekiri gazetted. Naye omuntu yenna anaagezaako okwagala okukuma omuliro mu kibuga yagenjoba obukodyo nze mbulina manye engeri gyenkola ki manye engeri gyenja okugikwasaganya. You shouldn't ban anything. If you are angry, you can demonstrate. You can stand on the. You go in Kororo and you show that we are not happy. You don't attack anybody. Why do you attack? Just show that I'm not happy. I don't agree with what you are doing. But you don't destroy, because suppose you now take over now. You are the new government. Where will you start? If you have already burnt all these, why don't you want to take over something that is established? Is established. What's the problem? Security. I think she's referring to the after election, maybe the possible. Yeah. No, nobody can play it around here. You go and play those games in other parts of Africa, but not here.
we normally follow all those shallow things. And some of our young people also misinform the foreigners. They think that Uganda is just like, I don't know what, but nobody can disturb our peace. Anybody who disturbs, we shall just pick him on. That's the end of the story. And we are very strict also. We are with our lawyers. We no longer want this game. Somebody has done a bad thing, then he's given bail. Comes like a game. We are insisting that, please, and I'm glad even the courts are quite serious now. They no longer give bail to all these wrongdoers. Nobody will disturb our peace. If anybody tries, we shall easily deal with him. Bigambo ebyo biwulidde bulungi. Ayina amatwa awulire era alaba alabe. Tudiringa n'omuntu alinga endogo yekuba omugere ogw'enkomerero. Atakyalina kyafiirwa. First of all, abibalamu n'alaba emyaka tegimufevaringa. Mwamukoowakoowa dda. Alabira ddala talina kalulu. Alabira ddala takyalina impact oba maanyi ga international community. Alabira ddala ne yonna gy'atadde omudidi gw'Abannayuganda talinayo ggoba lyonna lyagenda kujjayo. Omuntu ng'oyo aba alaba takyalina kyafiirwa era aba teyeeguya. Ye Mumpembe Tibahabulwa leero. Engeri gye kiri nti alabanga takyalina kyafiirwa era ateeguya. Tetumuwa gap kugendera mivuye gye egy'okubeera nti talina kyafiirwa. Kubanga ate ffe tuli bavubuka abakyalina obulamu obuwanvu obw'okuliivinga bwe tuteenyigira mu bikolwa bya ffujjo. Tekitugaana kubanja kalulu kaffe. Nabagamba the only way forward yakwata bendera tetta. Ekirala tetuloota okukwata embuukuuli n'emiggo kuba tujja kuwa omwagaanya ab'ebyokwerinda otukuba. Bajja kulaganga ffe bali mu bakolako obulumbaganyi nti ne bwe tunaddukira eri international community okwekubira omulanga obutambi bujja kufulumanga bulaga nti twabadde tukutte amayinja n'emiggo. Awo Mwami Tibahabulwa tuba tumwejjeereza era batalina kyavunaanibwa. Nti ne baali badde baagala okuvayo kale okujja otulwanirako oba otuyamba tuba tubawadde omwagaanya ogw'okufuna we batuvunaanira. Tetubawa opportunity eyo. Tetugaba opportunity ya Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa kutuyiwa mu bantu be babi kukolera bikolobero muffe okuteekawo opportunity yaffe okuttibwa n'okkubwa. Tukuume obukkakkamu. Nga bwe tubadde tuyita mu rule of law ebbanga lyonna ne tumukkakkanya amaanyi g'abadde alina kyangu nnyo era okuyita mu rule of law ne tumuwangula. Ekirobedde abantu b'e Tanzania okwenunula kwe kwonoona public property. Kwe kwonoona okuma omuliro, kwata amayinja, okuluutinga kyekyabalobedde okuweerwanako okuwangula olutabaalo lwabwe. Babakwata bendera ya ggwanga ne bamakinga nga bagenda mu maka amakulu ag'eggwanga eryo. Mbalalirira Suluhu yali badde n'okwerangirira teyeerangirira. Katuyigire ku nsobi eyakoleddwa Baganda baffe ababe TZ. Kuba eriyo n'abali mu kkomera naye nga bavunaanibwa gwaki. Eriyo omwana ow'obuwala avunaanibwa ogw'okukuba akayimba mu bigambo omukyalo oyo byeyayogera. Kyali kyangu nnyo bo kubeera non-violent. Baali bagenda wangula olutalo olwo. Era ne international community yali egenda yimirira wamu nabo. African Union byonna ebyogedde nti akalulu kali null and void. Naye waliwo ebikolobero bye baakola ebiri mu butambi. Suluhu kwabakwatira naga naye bano bemuwagira nga bayonoona kino na kino na kiri. Ffe tetuwawa wano mwagaanya ogwo. Era ye ali mu kufuuyirira kagalo. Eva afuuyirira kagalo. Ha! Kabatande bakwate embooko. Kabatande bakwate amayinja. Nja kubamba yina tetumuwa opportunity eyo. Kati njagala obubaka buno tubudedicatinga eri byabakama. Kuba bukulu nnyo. Bino byonna nga byogerwa. Mwami Tibahabulwa nga ggalira baggalira ng'awamba baawamba atulugunya baatulugunya.
byabakama buno bubaka bubwo bantumye mbukutikke kambukuwe ate tunagenda wala Sheikh Ashraf omulombi wodwa gwetambudde naye munonyeko ku namba yo eri awo gwe nayo nembera muyite tali nonje akulombereddwa embere ja kubeera nga ateefuka malidadi mukadde kano nga mwami Tibahabulwa ategedde nti Kyagulanyi w'amaanyi anoonya Luwenda wanafuiza Kyagulanyi amuggalire mu kkomera anoonya Luwenda wajwetekerako Kyagulanyi ekikolobera amuggalire mu kkomera oba mu nkomyo nga ne bwena aba international community egenda kumuvunaana yenga ye Kyagulanyi ndi naye lwaki walagidde abaana okukwata emiggo n'amayinja n'embuukuuli kyebava batega agavubuka gakawuula ne gambalanga ffe ne gakola effujjo nga gambadde nga ffe tulabike nga abali violent kwalwanye nnyo kuva 2020 okututeekako ekifaananyi kya violence naye ne tugaana okukimuwanga bw'akyagala emiggo egyatukubwa mu Kawempe North by election gyali migenderere balabe reply yaffe eryetya time eyo tennaba kutuuka ey'okugjayo ebibiriiti time y'okugjayo emiggo time y'okwata amayinja tennaba kuba obudde buno bwe tulimu teyeetaagisa Bobi Wine yabagamba tugenda mu protest vote democratically ebigambo ebyo mu binootinge baganda baffe ababunye enjiri ndaba yabeerumaluma ku internet gundi akuba gundi ne gundi nakuba gundi ndi tiimu gundi n'oli tiimu gundi ebyo tebitugattako njagala mwebuuza ndigobovayo n'olumba munno bigatta kwani obubaka obwaffe bulina kubeera open nti bakomredi bannange wano terere tugololemu tetulina kwewalabula tetulina kwevuma tetulina kwevoola tebigattako twebeereremu olutalo lwe tumalanga tulwanagana ffe nga bannankyukakyuka luwa omwaganyi omulabe ey'okuyisaawo ebibye nti ate olaba nabo balwanaganye ne bakubagana olwakino ne kiri nze kati kankutula eddiiru eno tudiringa n'abantu ng'eri bakutula biddiiru bya military aid ffe nga tuli ku internet tulwanagana tekijja kukola baganda bange tulina okwanika mu mpembe Tibahabulwa n'ebikolwa bye buli lunaku buli kadde era tulina kufiira ku mirimu nga balubu not until nga buli kimu kiwedde tetulina kuwanika katugende mu video eno bubaka buno mubuvugire bugende eri byabakama abankuumire okay mukulu byabakama nkomyewo era twongere okwogera ku kalulu ka 2026 njagala mukulu byabakama okugamba nti akasiriikiriro omuganda kayita akatiriisa nsulima sika innocent person akasiriikiriro mukulu byabakama nga bakwata entology ya Bobi Wine yonna ne bagiteeka mu ambush ne bagikwata nga bagikwata nga tebalina listing gundi ye yakuba wegundi tumukutte nga bagikwata nga bagamba nti bonna abatama ne Bobi Wine bakuba omusirikale ogwo gwe batatulagana tulaga ne bajja ne babakwata bonna mu nkwata gye babakwatamu ne babatwala ne babasiba gye babasibira nga ne mu kkooti bannagenda ne babasuza ku mpingo ne basibya ku mpingo nga ne bakwata baali bakazi nga bagaba bakuba abasajja nga ate bakwata de ekibinja ekyasooka ekyabiri n'ekyekumi mukulu byabakama nga gwe chairman w'Electoral Commission mu Uganda ng'ofuna millioni zitaka wansi wa 40 n'emmotoka ya munna-Uganda egulibwa kusendeza munna-Uganda n'alawensi endala zonna eziri exorbitant basajja mweze mwewa ebyo byonna ne bibaawo NRM nebange badde ine emmotoka egoberera ng'ejaminga network za NUP ng'ate NUP terina emmotoka ejaminga network za NRM ne bakugamba byonna n'osirika ne bablockinga Bobi Wine byonna n'osirika otegere ekigambo ekyo nova n'oyogera kali ka statement kakola twali tumanyi nti kati kuno ogenda kugezaako okwerwanako naye byabakama ke baakutta abantu ba Bobi Wine n'osirika naye nga wasobola okuva n'ogamba Bobi Wine lwaki yagula kasooli ku kkubo your silence right now is not silence of an innocent party okusirikako si kwa muntu atalina musango si kwa muntu atali girute okusirikako kulaga nti oli girute kati omanyidde ddala naawe nti akatekagenda kubaka amazima nabwenkanya omanyidde ddala naawe nti kati naawe oli mukutya ng'omuntu atalina kifo kyonna mu gavumenti naye njagala okugamba ekigambo kimu
ezo milioni anamu buli mwezi zotwala nibo bati wali kulonda zosigala ngo otwala nga toyina na kyokola nga office nzigala tutulinda kuddamu kulonda mwaka gujja gwe nosigala ngo otwala sente ezo ne moroka mwotula ezo sente manya abantu abaziwa be bantu abataya kyamisana na kyaggulu be bantu abanaku bannakunkunye dda baziweerawa nagera nagula essaati yali badde 12,000 ne bagimuguza 13,000 kubanga olukumi musoro nagera nagula omuntu gwa sabuni yaguvaako asalako kapiisi ako kebasazeeko ak'ekitole akali badde akanusu ebitaano n'akagula 15,000 lwaki kubanga sente ezo bazikuŋŋaanya ne bazijja ne bazimwa mmwe babyamukama nga sente ezo muzitwala mwina okukola omulimu gwennyini gwe muzifunira era abantu abo bebamu be bakwatiddwa abantu baabwe abantu abo bebamu be baganda ba Kibalama be bannyina ba Kibalama be bali bakutte 10 be bali basiba 2 be bababonyabonyezibwa mu kalulu gwe kogamba kotegese ko ganti kamazima na bwenkanya ebyo nane bibaawo byabakama n'osirika beke n'ofuuka kyesirikidde akino gy'oli munamateeka nti tusobola mateeka okiranoga your silence and your conduct was not conduct of an innocent party. So mukulu byabakama okusirika ako ngebe nabigenda mu maaso ekyenyini kikuteeka mu musango nga munnamateeka obange yaliko omulamuzi okimanyi nti okwo okusirika kwo olw'okubanga ekisooka Museveni wa ggwanga lyo. Ekyokubiri abantu ba West ne balumba tiimu ya Bob Wine oba baganda bab'omu West ne balumba Bob Wine ne bakuba abantu b'embooko ne bakuba amayinja n'otavaayo wadde okukyogerako nga n'abaalumba kale katugambe wadde baali ba SF sinaye nga bali muleeya waakiri waalikozza omukisogo n'ogaa nti kanveeyo nkyogereko mangu nga engeri gye baali muleeya nga bambadde t-shirt za Nuupu binaagenda okujja nti babadde b'amagye nga nze nayisizaawo dde ensonga yange ng'omusajja alina omukalabakalaba bw'abeera kitegera naye gwe olagidde ddala nti toli ready to deliver, toli ready kuwa bannayuganda justice ate ng'oli mulamuzi. Naye kye mulina okumanya ekirala kiri kimu nti ffe twalokoka era ffe tumanyi nti waggulu waliyo Katonda. Olunaku lumu ajja kusimba maaso ojja simbwa mu maaso ga Katonda owere nembe n'ebintu byonna byewakola biwali ng'omanyi kubanga ekintu kiba kyangu nnyo. You can resign gw'omanyi bannayuganda bameka b'osinga obugagga, omanyi bannayuganda bameka balina obuyigiriza obukusinga naye nga tebalina mirimu nga tebalina na kyakulya nga gwe ne bw'olizaini ng'olwale noga nti ebyakalumbe ate bijja kuba gye byolaga tebijja kuba bya mazima na bwenkanya nze mbivuddemu mulondo omuntu omulala agenda okuddukanya akalulu kammwe. Gwe okimanyi nti Mukama akusiima era okimanyi nti oba oyambye eggwanga lya Uganda okuteekawo ekyokulabirako eky'omusajja eyeewala okuyiwa omusaayi, omusajja eyeewala ebintu eby'ekiyaaye kubanga kati kiriya nti Bobi Wine abogiza bwina era teri kambenze nze lulisa biri bamuyita president mu kalulu akaggwa saabitegeera naye ku luno okuva na 2026 for as long as Bobi Wine is alive ye president wange. Era tunabanga tuyina ebintu byetwagala okuggulawo ebizimbe biki Bobi Wine yajja okujja abiggulewo kubanga ye president omutuufu. Osobola okufuulinga bannansi, osobola okufuulinga basiru banno naye ffe ng'abategeere abali mu Uganda abaagala amazima temusobola tufuulinga. Tukulinza osome bino nange ensoma ebimpeereddwa nga bwe bimpeereddwa nga lizaawo zimaze okukwatibwamu. Tulinza okulaba abasirikale nga bayiwa obululu basifolinga obululu nga bayiwa mu bokisi. Tulinza okulaba enkola gye mwaleese eya voting biki eya machine ng'ebanguyiza omulimu gwammwe ogw'okubba obululu. So njagala okutegeeza munnayuganda yenna ne byamukama nti ekintu kiri kimu bannayuganda temwerigana nkola eno gye baleese. Eno enkola eyamba ekintu eki kimu nti ebayambako okukyusa amangu oba okubba amangu results. Kati baba baagala nti mubeere nga olwedde bamanya abaalonze bali bameka kati calculation zaabwe zonna ze bakola n'obulinga gyonna gye babukyusaamu babukyusize mu numbers ez'abantu abaalonze. Ekyo enkola kyokka kyebayambako. So nga singa tusigala ku nkola ey'akalulukalu ne bagatta ne dyala fomu ne zigenda nga zitambula nga zambuka waggulu eyo enkola ebejja bakalubiriza okubba. So ekintu kiri kimu baagala wali kompyuta oteekako gye abalonze bali 5,000 nti kati ono kati tumwebwezi mangu nnyo dakika 2 nga amaze okusomalizinga obubbi bwabwe ng'era bafulumya results. Otegeera ekigambo ekyo. So mukulu byabakama omaze okulaga nti toli ready kudelivaringa free and fair election.
ate n'olemera mu buyinza. Singa Katonda atuyamba ne wabaawo ekibaayo obukulembeze ne bukyuka, musajja gwo bw'olabanga bakututte mu kkooti, naawe togamba nga ate munnanga ki, nze omusango kulaze nti your silence ng'ebyonna bikolebwa was not silence of an innocent party, but it was silence of a guilty person who knew what it exactly means, and he offered a deaf ear despite the fact he was entitled and was the best person to speak against these atrocities. So Mr. Webakama, the message yenkubuulira era ndivaayo mukama bwali tuyamba nawe ne bakusimba mukaguli bwali batuyambye mukama era ndivaayo nenziramu era nenkola statement ekakasa nti ddala osaanidde okuvunaanibwa era olina omusango era olina you are not an innocent party, you have a case to answer.